Balamusiza kasweti muli bulungi amanya nze Judy Semugabi bakyayita aka Senga Judy. Nziza okubategeeza nti okuva nga 8 okutuuka nga 10 omwezi ogw'E11 omwaka guno ogw'2024 tugenda kuba ne Ttabamiruka oba giyite Buganda Convention in Southern Africa. Eyo nno egenda kubeera ku Lagoon Beach Hotel e Cape Town. Tugenda kubeera mu Western Cape. Amasaza gonna 3 agali mu Southern Africa, amasaza ga Buganda agakulibwa Owekitiibwa Dr. Samuel Semugabi bakyayita Owekitiibwa Denis Lugolobi wamu n'Owekitiibwa Paul Mulindwa. Abo be bakwasaganye okutegeka omukolo guno. Era omugenyi mukulu agenda kuba Owekitiibwa Charles Peter Mayiga. Ekindeese wano okubategeeza nti no tubeetaaga mwena Bannayuganda bannaffe okubeerawo naffe ku lunaku olwo. Era okuregisteringa weetaaga rwandi 8. Olunaana olwo lujja kubeezaawo okulya breakfast and lunch n'okwateninga omukolo ogwo nga 9. Ebirala byonna ebyo jja byekolerako. Abava ebweru wa Southern Africa wa South Africa bo bajja kusasula $200 okukola kyekimu kiri kyenkugambye. Ebirala byonna balina byekolerako. Ffe tusobola kufacilitating invitations na transport. N'olwekyo tubasaba mutwegatteko mujjumbire mubeerewo. Abaagala Obuganda mujje mutwegatteko. Ngenda kusa information wansi wano. Abantu bw'oba olina kiweebuuza esimu ngenda zissa wano osobola okukola ki okubira ku bantu abo. Naye nga tunasanyuka nnyo nga mutwegaseeko. Nsigadde ndi Judy Semugabi bakyayita akuume. Bye.